Uganda atalaji mu mikwesesenga bulijjo kansoka okulamusaako ogwe wena mpuliriza. Wannange kasokere lubanga lwa mmindi. Ebifaananyi ebiraga nti waliwo ekikoleddwa mu kuzimba eddwaliro ery'e Lubowa eryafuuka ekisekererwa n'ekyewuunyisa eri bannayuganda nga bonna beewuunya nti bannange omusimbi gwo gwonna omuyitirivu gwe batadde mu ddwaliro lino okuviira ddala mu mwaka gwa 2019 gukola ki? Lwaki security y'amaanyi nnyo eyo tebakkiriza na babaka ba palamenti oba ludda luvuganya oba muntu yenna kugendayo kulambula ku ddwaliro lino? Bajula kukubirayo ssasi. Kati bino nga bigenda mu maaso ebiddwaliro okubeera nti bannange lizimbibwa era bagenda kuba baliggulawo kitundu oluvannyuma lukeerezebwa nti oba oliawo bannayuganda balina essuubi nti kati batuzimbidde eddwaliro tugenda kuba tuwonya endwadde ezimu. Naye wana Uganda muganda wange bw'onoolindako nti bagamba nti linda Kiggwe yafumita mukira. Naye waliwo ekisinga okuneewuunyisa nti waliwo abantu abamu kati waliwo omwami omu yatugamba nti ajjanjaba kansa mujjukira ng'abeera sayidi z'e Kasooli ebwe nzijjukira nakuwako wano ku Mboozi. Omwami oyo bwe batyo ne bamutemerako ettaka bwe batyo ne bamutemerako ettaka n'atuuka n'okugamba nti kagende e Rwanda kubanga yo bamulamyemu omulamwa. Kati abantu bwe batyo weebali wano Uganda weebali naye ne weewuunya waki gavumenti ate naabwe tebakola ki? Tebasitula ne basitula ne tumanya nti ddala ono mugezi abeesinga gindi gavumenti gye yamuzimbira eddwaliro n'ono mugezi naye abeesinga gindi kubanga abakyayina bakozesa eddagala lyabwe okusinziira ku miti gyabwe gye balina engeri gye basobola okubeera nga bakozesa obutonde ewaabwe ne babugyamu omulamu era eddagala lyabwe ne tuliwaana nnyo. Nawane Uganda badokitazi bwe bali ntera okuwulanga wano omusawo nga mutuufu musawo ate yasomera ddala ate nga nebyakola abitegeera naye yeekweka eyo bw'atyo omusanga yeekwesa eyo agamba goba wayi namba yesimu nze togeza kutonjogerako omusawo gyali gye bali era gwe alina obulwadde obwekuuza ku kibumba ensigo omutima kansa kisinzira ku stage kikwali owa prostate oba kansa omulala yenna ebizimba tumors prostate enlargement n'ebirwadde ebirala pressure sukaali omusawo bwali era ng'obujulizi bwe buli nga oli omwami gwe mwawulirako eyali agamba nti ajjanjaba kansa mujjukira omwami oyo namubategeezaako wano. Kati abantu abo bwe bali wano e Uganda era nze wano ku Uganda atalaagi nabayo ne ngamba nze nsobola okugaba ennamba y'essimu y'omwami oyo abantu kuba bafa gwe jangu buzi wano oŋŋambe empa ennamba ogezeeko kubanga tekiri mu sitaani ogezeeko enamba zange ziizaawe sembyayo 15 n'endala esembyayo 73 nga nkuwa ennamba ng'ogenda ogezaako nga munnange bwe tulinda ate saakaasi ono saakaasi nga ku malwaliro kati ng'eri Lubowa n'amalwaliro amalala ozina okwesanga obujjanjabi si bwangu bwakutuukikako ng'eddwaliro weeriri baalizimba naye ng'ate ebifaayo munda kwegamba tebiraga kifaananyi ddala kya ssente zaamuwa musolo nti ddala mubutuufu eddwaliro erituukiridde ate nekyo nayo kitufuuka ekizibu kati kyensonga lwaki munnange olina okwebeereramu lwebalimbeera nga n'embiruka okoze eki kwotadde. Naye munnange tubadde tukyali awo Minister for Primary Health Care Margaret Muhanga bw'atyo n'awubako olubu lw'ekigere ku sayiti ey'e Lubowa eno munnange nga gye bazimba eddwaliro lino Lubowa Hospital era ebifaananyi ne biteekebwa ku mutimbagano gwonna nga balaga nti waliyo serious construction egenda mu maaso. Muhanga era munnange yasisinkanyeeyo munywanyi wa Museveni munnansi wa Italy era nga investor musigansimbi wano nga si mulala ye Pineti era Muhanga n'atulaga nti omukyalo ono mumalirivu nnyo. Kati nga batugamba nti eddwaliro lino okusinziira ku minisita w'ebyobujjanjabi ebisookerwako Margaret Muhanga yakutegeeza n'atugamba nti munnange eddwaliro lino ligenda kuggulawo mwaka gujja 2025
nga guggwako awo ate no ligenda kukozesebwa mu kalulu definitely era kino nkyogerera wano lino balina ddiggulirawo mu 2026 awo ejjukira no ojja kuba 2025 kituufu kuba tujja kuba tuli mu campaign 2025 kuba tusooka mu campaign 2025 awo nga guggwako kati 2026 January jjukira tuba tugenda mu kalulu awo eddwaliro lino werigenda okuggulibwawo kituufu 2025 era gino Museveni alina okugendako sayidi zeeno kanootinga ennyo ako alina mu ebyo byagenda okubeera nga alambula mu campaign eddwaliro lino lirina okuba nga mweriri era abawuliza ba Uganda Talaje ekyo bonna akijulira lirina okuba nga mweriri eddwaliro lino kakati muganda wange nga bikutegezezza nti Minisita Margaret Muhanga w'ebyobujjanjabi ebisookerwako bw'atu yasinkanye munywanyi wa General Museveni Pineti ono jjukira nti era yali mu ddiiro era n'ey'emmwanyi gwe baagikwasa ddiiro y'emmwanyi kubeera ng'azongerako omutindo wano naye nga amawulire gagamba nti ono abadde munywanyi wa General Museveni okumala ebbanga eddene kubanga mukyala ategeera bulungi nnyo obutale bw'emmundu nti eno bazisuubula wano zino baziti bwe bityo ebyo ate nga General Museveni field ye nnyo nga Ssaabalwanyi kati saawa eno n'abeera nga ate era gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa ku bintu nga bino ekintu ekyeberezebwa okubanga era kyekivuddeko okukeerewa kuno kwonna naye ekikulu wano kyenjagala otegeere nti eddwaliro lino lijja kuba teriwedde 2025 lijja kuba teriwedde wabula bagenda kulikozesa bukozesa mu kuliggulawo just kukozesebwa nga ebimu ku bigenda okuyambako General Museveni mu kampeyini za 2025 nga betugenda mu kaduka 2026 January kubanga terigenda kuggulwawo nti liwedde lyonna era minisita agamba nti Lubwa Hospital will partially be opened for patients 2025 kiraba 2025 bagenda kuba baggulawo just kitundu ku ddyo tekamu obutandaawo nga mukaaga ka office wali mpolampola ngeri construction begenda mu maaso tibajja babalongooseza ku bulongoosa katundu nga bwolaba obutale katukugeza nti olaba kati nga katale k'Ebusega baakaggulawo ku mulundi guli era mu kampeyini naye n'okutuusa kati tekagenda nga mu bantu parking bagizimbidde emyaka egyo gyonna kumpi 5 babadde mu ndooliitaawo batuka n'okuyingiza mu bakitatta era nga Prime Minister abaddeyo nnyo mu nsonga ezo 2025 gwe tugenda okubeera nga tuyingira tusobole okubeera nga tugenda mu campaign 2025 gwako tuyingira mu kalulu 2026 nsuubira okubeera nga General Museveni wakukoma waawo Ebusega awo ku katale Rodeke yakozesa mu campaign ziri ebyo nambi bagamba kati naye mulinde akati munange eddwaliro neriribo bwange nkugambye nti erinnya Sipya Nyeri Bannayuganda ababadde bagoberera ebintu bino okuviira ddala 2019 kati eddwaliro lino muganda wange Parliament yali yayisa obuwumbi bwa ssente obuyitirivu ennyo mu mwaka gwa 2019 obuwumbi 7 bulambirira naye munnange n'okutuusa kati kyetujje tulabewoko naye gye buvuddeko nti eddwaliro ebbanga lyonna libadde ku musingi ku levo ya musingi nga n'ensiko yamerawo tewali construction yonna egenda mu maaso kati olw'okuba nti nno omulimu gwali tegutambula eddwaliro neriri ku luguudo lw'Entebbe wabaddewo kaweefube munene nnyo eri bamemba ba palamenti omuli minisita owa health Dr. Jane Ruth Acheng bano bonna bagezaako okubeera nga bakyalira eddwaliro leader of opposition Joel Ssenyonyi bonna ne balemesebwa kubanga eddwaliro nga munange baaliyiwako amagye mangi nnyo ne poliisi teri kugendawo kakati yamuvuddeko Muwaga Kivumbi ono nga yakulemberako Sase komiti naye munange yagezaako genda ne ttiimu ye era ne balemesebwa okubeera nga balambula construction
era nga babosses abeerubowa bwe batyo baali bamaze okubeera nga bateekawo ebiragiro eby'amaanyi eri Muwonga Kivumbi ne ttiimu ye nti balinde paka lwe banaafuna protection oba protective gears, ebikoofiira, gumboots, bu apron, bu reflectors, bwe bityo nga bw'olabaawo Pineti ne Minisita Muhanga bwe bambadde nti ebyo byali tebiriwo ne gumboots nga teziriwo mageets, temulindeeko lwe tulibifuna tugenda kubayita mujje mulabe. Kakati olwo bwe kityo munnange ekirabika nti teri muntu yali akkirizibwa kugenda ku ddwaliro lino ku site nga kirabika babayinga time bali mu kugula budde bwe bati ne bakoberera nga bazimba okuva ku foundation. Eddwaliro limaze kumpi emyaka 4 era bannayuganda ne babeera nga beeraliikirivu nnyo nti bannange order from above atukoze eki, nga n'ababaka ba palamenti naddala abali ku ludda oluvuganya munnange bwe batyo bagezaako okubeera nti baagala okubeera nga bajjayo ekituufu ddala ki ekigenda mu maaso ku ddwaliro ly'eribuwa lino. Naye munnange tuba tuli awo Minister for Primary Health Care Margaret Muhanga bw'atyo n'agenda ku site era n'asangayo Kabwejumbira yennyini munnansi wa Italy Musigansimbi Pineti n'amulambuza era ne batukakasa nti munnange omwaka ogujja 2025 eddwaliro ligenda kuba litandise okubeera nga likolako kitundu. Nenkutegeeza nti ekyo muganda wange kikutegeeza butegeeza nti lyerimu ku ligenda okukozesebwa mu kampeyini kiri Museveni alina okuyitirayo okwo, era mu kiseera ekyo bujja kuba mulaba ng'abantu bagamba mubadde nga mujja mwogera kakati tebaligize tebaliguddeewo mupapirira ekikulu mmwe ebintu byammwe twebityo. Yandigino Museveni ajja kuwa speech agambe nti mubadde mwogera nze kakati kisira eddwaliro eryo kakati buzibu ki myaka oba emeka oba ena eba esatu emyaka si mingi kuva 2019 paka myaka si mingi egyo kati siririiwo temuliraba. Era ategeeze opposition mulimu gwa opposition okubeera nga evunza gavumenti abo balabe ba gavumenti balabe bankulaakulana. Kati njagala munneekwateko tugende mu maaso Uganda bwetyo egenda kukulaakulana. Naye nga jjukira gwe muganda wange mpuliriza nti buli obwombi olusanvu bwagenda ne bagezaako n'okusabayo endala awo ne babalemesa. Kakati tetumanyi tulaba nga bateekawo supplementary budget bateekawo ensonga tetumanyi nti oba bagezaako kuwajiikirira omwo mpolampola basobole okubeera nga bakavaringa byonna. Muganda wange tuli awo bannayuganda batuzinisa ddombolo ya solo. Tuyinza okuba nga mu ddwaliro erimu muganda wange nga lizitowa amalwaliro nga 6 agenkana bwe gatyo oba 3 kale nga kwe kukeerewo okwo. Kati gwe anaaba akuba engalo ebiseera ebyo nga General Museveni ayogera ojja kuba tosobola kutegeera nti kati singa essaawa eno tulina amalwaliro amalala 3 mu bitundu ebyenjawulo agenkana bwe gatyo nga gonna gaggwa dda. Mu kiseera ekyo wanaagenda okubeera nga aggulirawo era ate ng'aliggulawo kitundu nti mu bbanga eryo twalibadde oli tulina amalwaliro amalala katugeze kale 3 mu bitundu ebyenjawulo nga gaggwa dda era agali ku mutindo. Ezo zonna ssente nga zeetabikaddamu z'ennyaanya.